balance of Uganda shillings 3,650,000. And he has 3 guarantors to guarantee the same to be paid on the 15th of February 2024. This court is also informed that the judgment data has paid a sum of Uganda shillings 3 million shillings as opposed to the bailiffs who arrested him, and they have settled together. I hereby accept the memorandum of understanding signed by the parties and read the judgment data versus ideal on custody. Johnny Registry. Johnny Registry. I have received a memorandum of understanding between the applicant Naruja Fuda and the respondent judgment data versus ideal. Since the judgment date has paid a sum of 7 million Uganda shillings, the judgment creditor, remaining is a balance of Uganda shillings 3,650,000, and he has 3 guarantors to guarantee the same to be paid on the 15th of February 2024. This court is also informed that the judgment data has paid a sum of Uganda shillings 3 million shillings as opposed to the bailiffs who arrested him, and they have settled together. I hereby accept the memorandum of understanding signed by the parties and read the judgment data versus ideal on custody. Abatuuza beetuuza singa omukyalo katusobola batuuza lw'abaana nti bannaye abaana mubalabe ku lw'abaana mukole kino ku lw'abaana kino naye bba babiri okuddawo tuba tususseemu kabakajanja gye tutaali nga beekwana naye ku lw'abaana tujja yingirawo wendi nnyo ne reyisi singa omukyalo akusaba nagamba nti nze nkyayagala omwami wange ate binkwatako ebyo asobola ogenda nayogera ne bbawe namuga nti akwagala
nze kinkwatako ky'abaana nti abaana balina okulya balina okwambala balina okugenda ku ssomero era obuvunaanyizibwa waffe tugenda bukola okujjukiza omukulu nti fees eddwaliro kino ne kino naye biri ebisigadde byabwe tebitukwatako kabakajjanja emikolo gituuke kozi kirabika baali beerabanga simanyi yasinga nze sikola ki n'amugamba oba Shalwa ne yeenoonyereza I don't know how kibwe kyali kati mbu Shalwa we yamanyira nti ono alina omukazi ng'ate mbu bali kutegeka mikolo takyalina wakivaamu ewaabwe talina mbu wakivaamu we yamanya ekyo vaawe nagenda omukubira yali mbu yakabitegeera ebiseera ebyo atakyalina kyakkola koze emikolo gyali gikoze ekyo gituuse ye terina kugwa naye nga ginaatera gibindabinda kakati bonna ne bagenda ku mikolo okuva ku olwo amazima tetwaddamu kukolagana bulungi na famire ya Kasozi ekisooka Shalwa alinamu kasente ng'omuntu Shubira nga sirinamu kasente n'akava mu ssomero awo nze mbeera wakabiti Shalwa ebiseera ebyo yali akola mu bino mu bintu bagenda bweru ebityo bali abaana ne batirigisa Shalwa bali abaana batirigisa Shalwa bali wabo ku kitimba